ground mu kibuga Mbale wategekeddwa olukungana lw'enjiringa House of Prayer Ministries International yetegese omusumba Lozes Bijingo yagenda okukulemberamu okutwala ekigambo mu Eastern Region abatuuze baffe mu district ey'Esironko, Mbale, Bududa, Manafa ne district zonna ezetooloddewo twesinkane mu Mbale Secondary School Playground nga omusumba Lozes Bijingo yakulembeddemu enteekateeka eyennyini. Buli lwakusatu tubeera ne Harold Kayija, tubeera ne Honorable Godfrey Chwanda Suubi, ate tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezigenda maaso okusingira ddala mu byobufuzi wano mu Uganda. Ensonga y'ebyokwerinda n'ebyobutebenkevu yebadde ekyali ku mimwa gya bannayuganda era tukitegeddeko nti gavumenti olunaku olw'omukaaga ye July 1st wegenda okuloolinga out enteekateeka y'okuteeka obuuma mu motoka n'ebidduka byonna okulabika nti oboolyawo bakwasaganya ensonga y'ebyobutebenkevu n'ebyokwerinda. Mujjukire bulungi ensonga ya digital number plates. Kooti wiikeeno yasazeewo nti enteekateeka egende maaso, waliwo abaali bataddeyo application nga beemulugunya nti enteekateeka eno egenda kubanga ekosa eddembe ly'abantu abamu olwokuba nti woonoolaga wonna akuuma kano kajja kubanga kasobola okutegeeza ab'ebyokwerinda nti wuuno atuuse wano obanga oli mu kidduka ekyo kyennyini. Enteekateeka eyo ekirala ekirimu kyekyokuba nti number plates empya zijja kuba zigula $73,150 okuva kati ku mitwalo nga 13 n'ekitundu. Ensonga eyo nayo ey'omuwendo gw'ensimbi ezo nayo ebadde ensonga nnyo mu nteekateeka eno yennyini. Naye nga bwe njogedde nti tujja kubanga ensonga eyo tugirindirira, ensonga ya byakwerinda na byabutebenkevu nayo tujja kubanga tugiwa akadde olunaku olwaleero tukyogereko obaolyawo kibitegeeza byonna ebyo nga bibiri. Tusaasire nnyo abafunye ebizibu naye tetusobola butayozayoza bannyinaffe ne baganda baffe abayisiramu okutuuka ku lunaku lwabwe olwa Idi Adoha. Tubayozayoza era tubulinze bwobusimu mutuyite tujje naffe tulye ku kintu. Harold Kayija abuuze abatulaba tutandike program. Njagala okutwala omukisa guno okulamusa mikwano gyange mwenna bwe tuli mu buwambe abatava ku show yaffe eno leero nga muli mu Gandaalo, muli mu kulabira TV mu buliri n'abalala. Njagala kuyozayoza abasahaba olw'okutuuka kweno Yidi ey'ebisolo. Yidi no eno nno nkulu nnyo nnyo kubanga eriko ekijjukizo kya Nabi Ibrahim baffe gwe tuyita Abraham. Tuli mu Bayibuli omwali nti Katonda lwe yagala okugezesa okukkiriza kwe n'amugamba nti oba onjagala leero njagala onsaddaakire omwana wo muki bw'ati. N'akkirira n'aga nti lunaku ne balutugira ne lutugeera nayita omwana emperekera nti kiki tugenda kusaddaaka. Naye kye tugenda okusaddaaka nga tetukirina tugenda kusaddaaka. N'atuuka bw'atuuka ali ateekateeka bw'ati Katonda n'amuleetera endiga. So nti Idi ya testi ya kugezesebwa kukkiriza kwo kuli kutya. So nsubira naffe abalala ffe ng'abantu ekyo tulabirako Ibrahimu nti okukkiriza kwe kwali kutya. Abantu bangi balina okukkiriza okutaliiko bikolwa. Nkwagala nga tekuliko bikolwa. Ndabye gwe wano ne mukwano gwo ng'agamba gwe munne naye adde amazaga nti akwagala nnyo kubanga naawe mukola ki omwagala era tibw'abanga alina okusomoozebwa kwonna otera okulabika nga wooli. Njagala era n'okwongera okusaasira mukadde wange Right Honorable Wafula Ogutu olw'okufiirwa omukyala omufu ajja kubeera eka akawungezi ka leero enkya mukyala we agenda kubeera tugenda kubeera tumusabira kusente okukyaki entinda ssaawa 4 ku ssaawa 8 atwalibwe era gy'ojja okusaba akawungezi ne ku lwokutaano tujja musiika ku lw'omukaaga. Abantu ababuuza nnyo ku lw'omukaaga abantu bo abalina nnyo Oluganda ne Bannakenya
omukyala alimu omusaayi gw'Abannakenya ate b'Abannakenya baziika weekend yokka kati famire y'omukyala eri Kenya kati tesaa kusaba liivu wakati mbu egenda kuziika eri ekigambo kuziika kitegeeza weekend so ne tuba nga tugenda mwafiiriddwa nno ne era ne mukwano gwange honorable Francis Gonahasa mutabani w'omugenzi Bishop Gonahasa yagenda n'afuna erinnya ne limuluma bw'afuna erinnya ne limuluma n'ayita alikuula awaka ne balimukuula bwe balimukuula ndowooza olulimi ne lubeera affected kanaafuna bacterial infection eyakwata erinnyo eyatuuka ndowooza nekwata nawali ku kiwundu kati aba ali awo n'awulira ng'awulira peyi n'avugana ajje ne Kampala kutuuke Kampala ekiro ali omukyala agenda omukwatako awulira nga ala kataliki tali bulungi n'ayita mutabani waabwe amutwale mu ddwaliro bagenda okutuuka Mengo balina bagamba nti omuntu atufuddeko badde musajja mulungi musajja mukakamu era of course nayo kikulaga level ya health gyetulina kuba ndowooza yabwe ebudaaka nga okunoonya omuntu ayinza okugira erinnyo nga tekirabika bw'olaba era kyekintu kyekimu kyetubaddeko ne kya mukyala wa waafu maze emyaka 2 nga mulwadde kokoro yes kansa n'amutwala India ezo sente n'azirya n'amutwala Agakaani ezo sente n'azirya kalinawana abadde nga nti ng'obadde wegamba ng'ekitegeeza obuwangazi bwe bubadde butubeninga ku muwendo ogwa sente gwe balina nenga akati nakunkunye edda talina ka saving kakola gwe ogenda kubeera otya omusamu omuyadda opasito omuyadda abulira akawungeezi yagenze n'atula nti level gye bagaziyiza Cancer Institute naye nga abali eyo basula bweru bali batya tuuse obudde twatera nnyo ga Mwami Kiwanda eggwanga tolirabirako Mwami Kiwanda olirabira butya bulirabiri abantu abali ku base no weekend mu parliament nawulidde nga bazzeemu okusaba nti National Health Insurance Bill erekomezebwewo batunule mu kiki ekyagiremesa omanyi gavumenti yaji withdrawing yali eze mu parliament ate gavumenti neji withdrawing nga negizaayo kimu okuba ne insurance nene ebyo weetaaga wobolaga kirala naye National Health Insurance Scheme ekuyambako n'omuntu owa wansi okwaccessinga better health services tekufulumya waliwo district 39 esalina eddwaliro so osobola okuba nayo nga mwina eddwaliro limu erijjanjaba kansa mu Uganda eri so insurance tekuwa transport akujjanja naye yeetagisa yeetagisa ndi mukugamba naye twetaaga kubanga kibayita service n'ebintu bisatu waliwo gye bayita access ng'osobola ogituukako waliwo gye bayita quality n'affordability quality bwe bulungi bwayo kakati nyinza wangandika nga webagee nti olugendo okulujja wabwe budaaka ekibuku okutuuka eno it's a very long what this I think waliwo neguli ne budget eya health bagisazeeko so nti olaba nti naye bakiwanda nga bukyala bitika byategeeza bubwalwala ng'akasimu kavuga nga Kiwanda nsaba abenga omukiriza abuuze ku bantu no kubanga kwaba alina okulinnya ennyonyi yinza okukozesa Kiwanda wange ng'ate ye bamugamba teyo specialist emulagaawo ayinza omukolako kale Honorable Godfrey Kiwanda ojja kutuukira mu kwewozaako ng'era ne woba ozirina ennyonyi tosobola kugigendako wamujjukira ne mabega bya biseera bya covid tinaba alina ssente nyingi kati waliwo no ne visa sanctions nazo zekwezi alina ssente nyingi actually muganda Mayombo era bwe yawulira nga bwe batonga bagala omubuusa ne bagamba naye ekika ebinnya bye tulina ku nguudo okumujja Namuwongo ayinza okutuuka ng'afudde kati ate ne babona ekizibu ky'enguudo of course ekisooka health system yaffe ebyobulamu mu ggwanga bikyetaaga ennyo okwongeramu naye nga tugezezzaako nnyo ntya nnyo nze buli lwe twogera ku byobulamu I don't know obwongo bunkasukira ddala awaka waffe nga nkula mu ggombolola y'ekikandwa omuluka gwe bayita gwali ngw'ennamigavu
twalina emiruka 5 nga nkula baluvanyuma gyafuuka 8 emiruka twagisalamu naye mu gombola yaffe that sub county eri ku luguudo mbadde njogera wano ne mwanyinaze fulufiga nangamba bagudde ku accident around Kikandwa pa musanze ne plus ne mbuza kinanga twagudde awo Kikandwa and Kikandwa that is my home nebo twali tukula twalina eddwaliro makosi nze kutandika kubitegera mu 80 utandikirizawo 82 nga tulina akalwaliro kali ku parish yebukalamuli nga waliwo kamu vanyuma nari mbwe kwato obuyinza ne bateekawo policy ey'okubeera nti at least buli gombola erinamu kye bayita health center 3 egombolola okuba nga lirina eddwaliro eri egombolola wenjogerera olwaleero constituency eyo ngikulembedde ebbanga ddene but of course ngenza okumalirizaamukko okuwummulamu kano kempummuddemu nga tulina gombola zonna zirina health center 3s ate ntugana ne constituency yonna kumbala ne kibayita health center 4 ku health center 4 nga alina okubaawo doctor a resident doctor kakati ng'ogyeko endwadde zino enkambwe kansa sukali naye endwadde zino ezisookerwako abantu zitwafanga ennyo zikolebwako kati ennaku ezo nagenda wamukwano gwange yafiirwa mukana wange nsobola omwogerako oweekitiibwa Joseph Kawuki bwetwali ku kijja kya taata namuga Joseph nga ndaba amalaalo go obwana obukata nga bungi nnyo nangamba baali baganda baffe bati baafa nnyo nambulira taata w'omu yazaala sima abaana 10 na bameka naye bonna ne bafa before 1 year so amalaalo ago before 82 ogasangako obukata bulinga obukata butono so abaana baafanga nnyo nga bato tuyinza okuba tetunafuna capacity nnyo ekoze ku bino ebiri eno ndwadde ngezo twogerako naye at least zinnamutta zino ezaalingawo abantu okufa ekirindi munazaala abaana 9 nakuzaako 2 kyova ne kali kyatusigalamu nti abantu baligana nti kanzaale bangi bafensi naye Honorable Godfrey Chwanda Sube ensonga eyo nga tugivaako sosola kwerabira nti government gyoyogerako emaze mu buyinza emyaka 38 ate nga mukyalwana n'abasawo okuba nti tebaliyo malwaliro ate n'abaliwo bemutendese nabo temusobola basasula temusobola badeploying kakati so ekyo wenjogerera nti okuvako malwaliro gaffe ag'eggombola of course health center tuyagaana kubanga twali twagala kutandika malwaliro g'emiruka today waliwo emiruka egimu gye tulina as I talk in a parish nga constituency gyevaamu tulina emiruka 31 but ku miruka egyo kumpi emiruka ndowooza nga 10 girina amalwaliro agasookerwako ag'omuruka then we also have the village health teams ezitambula kingamu kino Apollo nti mulimu ebituli here and there naye era ne government eno gye mutugamba emyaka era si esoose era n'endala zaaliwo ne baaliko bulungi batujjukira nti Dr. Milton Obote ne Idi Amin abagenzi bwe bafunanga obuzibu babatwalanga emulago naffe president bagendanga emulago n'olwaleero ba ministers tebasobola genda emulago president bwe yalwadde bamutute Germany president bamujjanjabidde abo yalwadde kuno luyalwadde bamujjanjabidde Germany kubanga era badokita abafa bawano badayana era bebamukozeeko kya facility gyalina nawe kyomanyi facility gyalina sebo oyinza ngisanga ngeri ku level ne gyatambula nayo nga atambula mu convoy gyalina mu state house baka eddwaliro lyalina siri eryaffe era ne mukugamba singa siri mu kukyogera mu mutima mubi no kati kankubulye America bayina etteeka ne bagamba nti abakulembeze tebeekolerenga tteeka libajja okuba nti tebakyawulira abantu bakola ki bebawulira bubaga nti bwogamba mu dwaliro tulikole ki tuli improving wingi gyoyita ennungi ebeereyo nga omanyi n'akasente nsobola gikola ki ogigere kyoganda ogenda mu nyonyi first class nti naffe tutambulire omwo kati nga oluusi akasente naye nga omanyi nti awe wali ne bw'obanga gwe ne weekolera ekyo nga bw'ojja n'ogamba nti n'okwata jjaamu mwe ne mugamba tulina liki lidika nojja n'ogamba nti amafuta nti bano balina kaadi nti ebintu ebyo wali badde osalira amagezi n'obanga tokyabiwulira kyobawula erowooza nti bakuwa allowance
ey'amafuta geega 200 enkyega afuuke 13 naawe kikole ki ofuuke n'odaga ati kaadi yiyo nti emmere gwe olina kaadi so nti ogenda okwesa why would you solve a problem gwe gyota feelinga kubanga ekikuleetera ekimanyi biwotera okwogera obulumi ate nekwogeza no experiences twakize nti twawogera ebyobulimi nenjanga oyogera hands on kakati baleeta ono simago bayita omulimisa ng'ali mu because olwo era ojja bbala ku musomo gwo Honorable Godfrey Kiwanda Suubi ndowooza wunzika batona na kubuuza abatulaba era ali mu kubuuza kyenjadde njagala okugyawo Omikaija alinga ayagala okuteeka impression nti embeera yonna whatever nga bwe tufaanana ffenna eryemu waliwo basic gye tuteekwa okubeera yeri basic gye njogeddeko olina eddwaliro eryokugombolola omukyala wa musisi bw'aba nga alumizibwa asobologana n'azaalirawo veera ayinza obutazaalirayo bwe twali tuzaala mutani waffe asooka twazimuzaalira mutuweereza wano Emmengo ng'era sinnamanya nti waliwo okutuwa Emmengo waliwo another class called bayita Albert Cook bwe twali tuzaala third born nga tumaze okuzaala Stendo kati kitiibwa tumuzaalira mu Albert Cook but after Albert Cook the rest abaana bonna tubazaaliddewo ku Albert Cook naye nga ne kutuweereza gye bali abazaala era abaana bwe n'essubi gye twazaalewo naye waali but of course ebirungo biki wano kulabirira kano kasenge bino biki naye basic so NRM kyenjawo bagamba nti at least we provided the basic. Yeah, true. Basic yeyo kaijanze chemubanja bulijjo cha manja which I think we should basic byetwagamba nti ebitandikibwako biberemu babanga resident doctor call center 4 gwetwagamba let the resident doctor omuzalisa ku kyalo aberewo babazala bali ku kyalo tetuzalisa ku kyalo eddwali erizalisa liri agombola libata health center 3 kugombola ono VHT yatambula ku kyalo tazalisa akalolo komuluka kebamirira kama kenda ga musujja gachi akonako niyo kuzaala kuli ku health center 3 so kat nena abantu nabo okumanya where is the facility kwa abantu ambatuka mukizera ngekyo kansa mulumye bikibi ne agenda kalwaliro kawa nakasookerwako is not so netwa kusasira mikwano jafe bona bafirwa mama wape muchala mbabazi yadafidwa mama we muwala we yes ya bamuzisi yafiridwa yabada of course accident we yabedo yabadde baba kuzika ni mikwano jafe mirajo natwagala okubasasirako naye atera n'okwongera okusaba okufaayo kubulamu bwaffe kufa kubeerawo nakuzagezi wa mukwano gwe nangamata yali chain smoker bwe bamukebera amawugu abafuweta obutasirisa yakoleza ngo omuno gumu kumacha nabeera ngo olunaku lwonna tazeemu kukoleza naye nga guno guba guzikira nakoleza ku guno nakoleza ku ina mukulu wange the whole day that one is a chain smoker ogeno tuwa kumachanga naye bamugamba amawugwege after time it was like 30 adam po bujulizi nti ngagalinga yalagidageza kusimu yenga ya black kati musawo namugamba naye amawugwe gamala mugabagata nagamulaga mu kifaananyi era nega nagagalibwe gati he made a decision not to smoke anymore naye bwera amaliza kyasinze ko musawo yabage no fuluma yalawo nyonga mukwano gwe yasanga omusawo anywa sigala yamujanjabe yamulaza amawugwe kati omusawo na baba fusa mukono gana eggoloza amawugwe amala mbo ofanago waluwagagula kubera ne bwono ofanga malungi nnyo but sometimes ne covid yamukwata oli yali alasi atabagenda kukosa nnyo bobanga mawugwe singa mawugwe so tuyinza okwogera ebyo naye bozibozi bali mbajjamu mbaawo balikola kyandi you become reckless tusaba nga kabaka tukubiza bujjo kola diro biki okola ku mibiri jaffe kwa twetawo okubeera abalamu tuba tunasobola okuweereza eggwanga kale tuyanza nnyo tweyanzege abalaba Soul TV program munyo kumacha ensonga zezo tongera okusaasira abafunye ebizibu naye ne kooti yasazeewo no Harold Kaija omulamuzi Stella Arachi nabade timu nebi wade timu nebi basazeewo nti aziikibwe gye bamuzaala NB si eri gye bamu kwe kufumbirwa gye yafumbirwa Adjumani kimu bibiri ku muntu omukulu w'ekitiibwa bw'atyo Kaija kuba nti yali wa programu esooka eyasooka yali wa kuziikibwa lwa mukaago oluwedde kati tumaze mu wiki namba nga bali mu kooti azitwaliwe ne Adjumani kigambo kimu kyokka mukwano gwa nkatolo bwama nga tannafa
kanze wendifa nja bag ejjako mulamuzi ageze nja bag ejjako singa yagendera mu eri line singa twamuzika dana bate bayitegedde arachi abadde mukyala de mumalivu nnyo mu kooti nga tagulwa tagulwa baloya badde bakubulira nga nti oyo bw'obanga ebyo bituufu oba olina wini bwe biba bifu we nakitegedde nti baba abadde mu mbejja omanyi ne upbringing na abantu zino kooti n'okusoma kutugattako kitono naye gye tuva kiina kinene kikisalawo nekyokola kikyobeera waliwo olwoya eriko olwoya wa Museveni 2 Kaminwa na Kenya oyawozaako omusango omugenzi n'asigala mu mochare okumala omwaka mulamba nga basobola okugenda kukusa nti okuziika si kintu kitono ate ndaddala okuziika kw'abantu abalina property tetugaako abakajambiya tolina nnyo bikulwanyisa tebagenda kayanaayagala akoleki atwale olusi nga banoonya n'okuziika akati kuba aragenza okuwulya nga ekiri njogera ku baloya abasaidi ate baali baloya bange obali person ng'ate basaba gundi late of administration kitegeeza ayina zi property kati amuziika gwoba nebbaluwa yerosi esooka ogende wa administrator omufuba amuziika wa gwoyina erosi kakati oli waba yayina erosi osobola okugula nga abo bajja nga ngwenga sibamanyi mu mufugo mwogerako ali ludda wa so kati nti ekyo wano kiva kuba nti abantu bangi tebakola ki tebalaama naye mbu ono yagamba teyalaama olwa status gyalina mu mbejja ng'ayinza okulaama naye sanga byalaamye ne bagamba abakakiranga nti ebimenya kalikyayo omanyi oluusi kuno okusaba kulina bye tugenda kukyusa golooza ajja kulaga nti wadde ogaye bwotyo naye ŋŋamba nnyo abantu tulaame bw'obanga olina bwo property noba tolina property wakika era amagi banaakuziika osabe anaakusikira ogegundi ajja kusikira nawuliriza looya we ng'agamba nti ne bw'obeera nga olina ekiraamu naye bano b'ogenza okufa nga bebakwetoolodde awo bw'obaako kyoyogera kiteekinga president bw'ataba muntu omu newabawo nga ntasobola okucoordinatinga kubanga oyinza okuba awo olina by'olowoozezza byewetaaga okukyusa mu kaseera akakeesaako naddala nga tebikwatako bo ologamba yadde afa n'agamba mbere emmotoka yaffe eridda mu kabiri ne n'agimpadde kiwanda agimpadde naye bw'aba yaŋŋambye mbweyo veero tebagimujjangako nga kyenjogera kitwalibwa naye ŋŋamba nti yagaye mbu yange mwabaliwo nga mwe mweyogerako mwe mweyagaliza tebukola obwo bujulizi naye bw'aba nga ki nga ayogera ku ebyo ebirala nti agee tumuziika gundi agee nti bannaye muntu alako ne gundi mukyaki yange gundi wensabira omusumba bugemba byajjanga n'ansabirako ebintu ebyo bagamba obikole ki obimuwe ebbanna abazungu nno nali ngoberera okufa kwa McCain yagamba gundi tansabiranga tajjanga yali vice president McCain yali yesimye kwa president wa flag bearer ya Republican nagamba Trump taweerezanga obubaka tajjanga tayogera mu kusaba kwange mukiraamu naye bwe yavuganyako naye gundi Barack Obama nagamba oyajje owadimu watali n'ateekateeka baani abanayogera era ndi mubagamba mbwe ekyo nakyo osobola okikola ki okukibonaga nti mu kufa kwange nsobola nti bano gundi gundi boogere njagalayo speech 5 kuba buli otateekateeka bintu ebyo nzabe ngenze nnyo okufa ng'eyasinza okukola obubi omufu ate ng'ateekiriza center stage kubanga atandisa n'omwogerako n'amulimbisa naye ngaakukirenga ate munnange ye agembwa emusajja yakoze ne bwoga nti ndi apolo yagira nga bwatola abasiraamu bo bamanyi n'okulaama baga nti baani abajja okunnaaza baani n'abanteekayo ditebwoti ba ekiraamo tekikutta nja kutegeeza abalaba ekiraamo waliwo mbaka wa parliament benabadde njagalako interview ku nsonga y'ekiraamo naga tugeza ondeetera bizibu ng'ati okufa abantu bwalamba oyogera okwongera obwogezi ku kiraamu ate ekiraamo tekiba kyankomeredde
bagamba buli myaka 10 you can byogattako wona ebyozayo sala unoga omwana ono nale kakati ujukira Gilbert mutano bwe yafa yabadde musika wange sibo yagamba kiba kitegeeza ekiramo kye awe erinnya ligenda kukyuka so kiriko you can always change anytime naye kyalabise bulungi oba kyalabise sibubi ku muntu ow'ekitiibwa bw'atyo it looks shabe kirabika bubi ekyokulala ne kijjamu ne gundi y'okumooninga y'okungubaga kati abantu batandika kuvuganya ani asinga kakati oyinza okulaba lwakwa nti ambassador myaka naye myaka 75 bwabanga ddala ambassador bawo omugenzi ddala ambassador waliwo ambassador political appointee ne bw'aba career diplomat ajja kujja okugenda okuzika bw'asanga omulala agamba nze sijja na kulinnyayo kati naye ng'ekintu ekisinga obukulu kyemmanyi kireeta ekyo property ebyobugagga property so banne property zammwe tobagamba nti mbibawadde kubanga buli lwoyibawa naawe kikujjako amalwala yaddaŋŋamba ngana bino ebya by election tugambe mbono bwafa eyali okubiri akole ki ne bagana nedda mukifuula ekyo omuntu ayinza okupangana tamunne afuuke owokubiri nenze kyendowooza beetaaga badde bagaye nti political party oli mwabadde ava eronye omukijja tujja n'okuleeta bano abaana abato okubateeka mu polisi so kino abantu mulame ekyokubiri wiruzi ebye mwagala mubyogere nga you know freely you speak buli omu n'aba nga Katobo yagamba nti enaku musanvu munyanko bweti kati ne kiba nti bwakyogera nga nono kikwataga naye temutya kufa kubanga ne bwotalaamu okola ki ofa naye n'okulwanira ebyobugagga bantu baffe mulekera okulwanira kubanga nanyini byafudde nabadde njogera gyo neguni ne honorable Kali Amaggwa taga nti ekifo omuntu kyeweetaaga gwekiweetaaga tekyenkana bwe5 nedda ne mu nnyumba yo wosula gwe nyumba yo nakumalamu enaku esabeka era ntono nnyo z'otulo era otuukaawo kukola ki kweyagala ne mmotoka toyagala mmotoka 10 bino abagula emmotoka kuba kweragira bwereere so nti property n'owuliranga nga zifa njagala kugira ttaka njagala kiro so nti tubeeremu ak'obuntu bw'oba oli mugagga ebintu ebigabe okwata ekiraamo kyo okiwa abantu basatu kibeere coordinated kubanga aliwo n'omuntu omu gw'oyinza okkiwa ne bakifera kibeereko abantu nga basatu ng'ate bategereka mu society batasobola Honorable Godfrey yogera ku mukulu alemedde kungulu wiki namba simanyi oba tebajulire okujulira tekwaggwa bajulira sebo waliwo gubadde gwakubiri nedda eyasooka yali mediation eyagirama omukwano gwabwe council osuubirayo okujulira because this wasn't kubanga kuno bino yabadde kooti esookerwako so ndowooza nti nedda nga bwali muddugavu singa badde bazungu asooka okujulira abaddugavu n'emyaka gyalina babadde batuuse okugamba nti muleke tuziike ne betumala okuziika ne mumala ne wabawo ensalawo ekola ki then tusobola okuziikula ne tumutwala anti okuziikawa muleke kuziikewa batulaba baali basabye neutral ground mukyala Laki yazaala abaana be bana mu mwami omulala bamala okuzaala abaana abo oluvannyuma afumbirwa ono omwami gwalina kati ambassador Alachi I think that is the name kati wamala okufumbirwa abaddeyo ebbanga alwadde jafiiridde wa mwami we ng'ali mu maka oba ng'ali mu bufumbo kati bweyatuuse okufa abaana nga bagamba nti yabagamba nti balina kumuziika waabwe gye bamuzaala enebbi kati omwami bamuzaala wa Ajumani kati omwami agamba nti nze mukyala wange namuwasa bamunkwasa era mukyala wange nyina kumuziika waffe of course omuntu yenna osookerwako labira dda nti ffe twakolanga manyi mukyala bwabeera wampeta wadde Bible ga nti okufa kuli bwawukanya naye nga bwe batuuka ekiseera ffe bwe tubeera ku kyalo kyaffe eyo ne bakomyawo omuwala eyava edda ku kyalo nagala n'afumbirwa ne bamukomyawo muziike wa taata we tulaba ebintu bibiri ekisooka abadde agenze obulamu bwe yagenda mu bufumbo bwe teyabwagala bulungi oba
balemereddwa to the point nti ne bawa abuze ne wa muziika. Yeah, true. Because to me simanyi ng'egyo njako Vero okumuze waabwe. Actually ne bannamateeka b'abaana bagambye nti mu butuufu bw'ekintu kino yandibadde aziikibwa wa bbaawe. Vero Lama owulidde oli waka owulidde Lama abitegereke bulungi. Gyo ŋŋamba mbugenda twala Veronica waabwe. Naye scenario eno yabadde yanjawulo. Kuba eno scenario yegamba nti alaki ewoona omwami gyali teyazaalayo mwana. Kati ate eri gyali yazaala abaana era n'olindoza gyaza abaana bo tebakayana nti tumutwale bwataata waffe. Bo bagamba nti tumuteeke ewaabwe gye bazaala maama waabwe. Kati omwami alina ensonga ze. Yes, kubanga bwe mbanga nkuwasizza, does marriage mean onwe kuba na baana? Okubeera mukyala wange. Marriage te guaranteeing. Yes, because abantu balina okufumbirugana nga amanyi mukyala ono gwempasa tajja kuzaala. President wa France yawasa omukyala nga alina emyaka nkaaga. Macron. And certainly omukyala oyo tajja kuzaala. Maybe nga balina kibaali ekyamagero ekiguddewo. Naye biologically omuntu yali akuze. Naye kitegeeza nti si mukyala we anti owene ng'afunye omwana. Kwanga relationship ekyokubiri explanation eva mu Bible yegamba twatwaga nti okufa kwe kuli baawukanya. Naye okufa kwe kutwawukanya kuddawo ne kugatta n'abazadde bo. Kuba nakyo Bible tekyogerako nti bwe kubaawukanya. Bible nayo yandibanga te anti Abaganda bagamba biddiwa sinambula okufu bulungi kwawukana. Kati nannyini kino yaani because after marrying you know my daughter Tendo mazo mugaba muwaddeyo. Kati bw'afaadibye olumya muzza waka. Era bwano baddawa. Naye okunoba kwawukana katuge kwe kwawukana katuge nga waliwo okwawukana okwawukana abaddawa. Kakati mu argument y'abaana bo babadde bagamba mu defense yagamba nti ye bakyala kubona omukyala sigwa asookeddeko onabadde wa kusatu bakizula munabale abita nga yagamba nti ye bakyala be bafa mu culture ye waabwe abakyala abaziika mu maka gye baba bafa. Kati abaana bagenza okujyayo bwino nga naye nabali abakyala tebabaziikawo. Kati eyo argument olaki negaana kubanga yabadde terina evidence. Number 2, mbonga bagamba abaana nti okusinziira ku kitiibwa kya maama waabwe Omumbejja. Abambejja balina engeri gye baziikamu n'engeri ndowooza nga bagamba waliwo emikolo waliwo amasiro. Kati argument yabwe ng'egamba nti taata which amuyita badu bamuyita their branded father. Taata waffe ono aliwo. Oluzungu lw'abagagga. Branded. Taata waffe ono aliwo. Talina that clout y'obumbejje y'obulangira egendera ku kitiibwa kya maama waabwe. Ate abantu bajumani banjawulo kubakya kizemu culture ate nekiddamu ne status. Ne status eri culture etali ya bulamuzi base kubanga omulamuzi ne ambassador would be. So was it a special case? Yeresewo embeera eno era saagala abantu batwale kino najale nkirowoozaako blanket wise nti twade tulowooza nti oba oliawo tulina kye tujjamu ekyokuyiga eno special case tetuteekwa kutekinganga president. Onakinaddaka no mulabye mukote tumukiriza kujulia kubanga ayinamu interest. Temukitwala ekyo mukireke kye kigenda. Mukitwalire ku merits zaakyo nga kisoboka kubanga bibadde bya bugagga nga bibadde birwanya abantu. Ebyo bugagga biyinza okwanga biri inside. Naye abaana basabye gundi state letters of administration omunajisaba jaji ng'agisabira ambassador tibobosala nakino nakano wakola ki kyogere kituwe naye kino abaana reasons baleese bobanga toli nnyo yinzo ga abaana bano zabadde nzito. My mother died nga ndi mu P7. Mama bwafa one of my brothers called Timothy Kakoza. Mama eri jendi wange yanzala yonzeka. When I grew up
mama nagenda okujja mama bamunziikako ne bamuziika ewaabwe but bwe nakula nga nkuze maze okwetegera ne mbabuuza ba Timothy nanga naye Timothy lwaki mama temwamuziika wakiri ewammwe kubanga mama yabazaalayo musanvu awudde nze nandibadde nkuze nandibadde sobola kumutwalira ewammwe at least yandibadde akumune muziika ewammwe because ewammwe kitwanguyira ffe ng'abaana bwabwe nzija awaka ne tubeera nga tukuŋŋaanye mama waffe nga bamuziika naye kati mama bamutwala nakifumanga wala to the point bamutwala olwokuba bamutwala ku kika kyabwe so olaba nti singa olwali nteekawo gundi nsobola gati amama tumugjeyo so abantu babanga bafudde waliwo embeera ezo ez'enjawulo so kyembadde njagala okusomayo n'ekyo nti omusango guno ogwaraaki abaana abali eyo n'abazadde ne bamaama temugutwala nti kati kooti yakazeewo omuzo bamutuze waabwe nedda tulina attachment ne bakyala baffe naye ate ambasada ye tomulumirirwako nti yawase omukyala wenga amwagala gwalumirirwa ambasada gwalumirirwa ali mukwebuzabuza ne gwalumirirwa nti mwabalangubuza gwadde mulannange omuntu wakusonga nge yaseeru ndaba nga wona ne bakoze kyekubira kyennyini kubanga omuntu wogendera okuwasa omuntu wo muteko kubanga mulina special attachment nti ne mukufa wandyagadde omuntu wasigale kumpi naawe naye ate obeere ng'ogenda eri gye wamuwasa buli lw'oyagala okuganzikako ekimulaki anti bo bakugambe nti okufa kuli baawukanya kati nawo ddiini awe yotunyola beyond there kakati naye kati kangende ku kyobusika just one word nti abantu bwe tubanga tulaama tulina okukyusaamu ennaama gye tulaama n'ebintu byaffe ennaku zino President Museveni abadde alina crusade gy'atambuza ennyo ku ngeri y'okulaama ng'akigamba abantu kaga abantu mu kifo ky'okulaama okutemaatema mu bintu mu bibanja tulaame okufuna nti ekintu kirekawo tufune shares ezikivaamu yageza ku nsuwa n'agamba yasanga omukyala nga yetusanga nti kati bw'oba ofudde olwaleero ettegero lino nga liri waka abaana nga wazaala muli asayasa buli muntu atwalako baziyita oluwujju bagiyita actually kuno kubaseseze emumbwa olujjo ensuwa yomala okwatika yatika zifuuka enzijjo nti kati kite erwensuwa bumalo jasa kaija atwaleko Apollo atwaleko musumba atwaleko then it loses to be ensuwa akati nga president agamba nti resource ene badde leta center waka tujitunulire ng'ensuwa ng'ettogero nti tulina okuli preservinga lisigale nga lireeta amazzi tugabana amazzi agali mu ttogero okusinga okulyasayasa kuba what is happening today omuntu bw'afanga alina ekemu ey'ettaka ekabbini balyoka bagabana obuntu bwonna kati amala obutemaatema 1,5 ne bakola ki at the end of the day family eyo neggwawo yet singa baakuumira wamu naga nti ekitegeeza message yogamba nti bwe banga mukola eddaame mukole eryawamu nti ebintu byangerekedde family yonna ng'eddaame lino liri wamu naye nga teritemaatema wabula nga likuuma family property tugeza katonga olwaleero omwami Kaija manyi nti bw'ogenda eri waffe Busunju mwami Mulwana bwe yali amaze okufa faamu ya Mulwana remained singa ogenda ku simanyi bigenda nnyo kati maaso ku family ya BMK but singa BMK yagabanya nagamba actually n'abayindi bonna bwe bakola family businesses zisigala nga zonna za bonna ekintu ekiriwo kati febyo ali mu kuteesa ng'omaze okufa tonnafa bino anti owandiise kibeewo ng'omaze okufa bw'oba oyagala ekintu ekyo era njanduza njagikola video no yagikugiranga modo abaana bo tandika okukolana nabo mu information buli omu amanye mbutaata bw'aba akooye tubuuzaani kali ku liivu gundi aba akola akusasula abakozi nga oli asasula abakozi ku lwaffe ffenna oli akola mu production ku lwaffe ffenna naye amanya nti nga bakolera wamu ekyo ne baba tulaamye musigale mwenna bakola ki musigala mwonna naye kino okubagamba nti company go badde ogirwaningira ngulusi ne velo tagikola ki tagirwaninga katubagamba mujje munaye okukolera wamu ne bona akirama kigenda kufuukira ki
kizibu abayindi abo balaba they've never worked together. Yes bamayo kukwata account nga mwenako musaki sente wadde gokola ne muziteeko oku kati bwoboze etago so kutegeeza banno yes ne balaba nga kyozaga nti si kiri mu magezi ne bagana okusayiningira kano gati kino kyaga nti ekyo kijja kukola ki ebanga company ownership juzi ku radio nawulidde omusajja bajja babiri ne mukyala okuva oba kabaale eyo okujja okupaka seeno ne bagamba nedda bapangise ettaka bakolemu akasente badde nga balina akasente bwe bapangisiza ettaka ne balimako ebijanjaalo ne bakungula omusajja bwe yatunze ne zifuuka zize mukazi we bwe yasabyeko akasente n'amukuba mizibu omukazi n'anoba gye yamusanze n'amutta naye nga twabale tugambye tukolere ki awamu twatwagala okwakivinga ekyo tutandike modo eyigiriza n'abaana muholide bakoleko naawe manyi kati gwokulira eyo section gwogikulira obalala okulanga oli mu kufominga kampa goli mu kufominga bayinza abantu bakiraba ne bakikulya nga balaba they are a company oli megifomingira mu kiramo mu kiramo ekyo tulikuwa mu kiramo ekyo kifu abazungu bano bo balaba that's what they genda balabe abaana baba genda okujja nti ono gundi abatale obalaba n'abana abayindi ogenda mujja muyindi gundi kati ngono wa mukwano yali yawummula dda ng'abaana ene batandika mukwano yafudde wanamanyi nti abadde takyakola ng'alika simeno house of Dawuda sigala etambula kati bwe bajja ate wano omusikano obatomona emyezi onnadaba ekyokuyiga bo already bakikemu kati naawe bw'oba okyagala nga kyoyagala abaana otatomera bamanyi nti kituyamba nnyo yama nti kakati twakungudde ensawo z'akasooli ki ne bagamba twa wi tugenda kukola bukiga kati gundi gwa marketing gwokola kati bulemu obuvunanyizibwa n'abulabiraawo naye bw'onaamutira mu kiraamo. So the point is Mwami Kaija agidnyikiza bulungi nti mu kifo ky'okutemaatema mu bufi because bwoleka already family omaze ogitemaatemamu nga togireetanga tolowooza nti esobola okujja together mu kiraamu ensonga so okujjako family yo together olina okubanga okubuildinze okyaliwo naku olumu omusajja maganaga nti abantu abamu bagenda balaba batabani baba like my son Subi nga abantu batandika okukola basubi mu bintu byange batandika okufuna empalana kati abaana bagenda okukola naye kikulu nnyo ekyamwana wo kubanga survival y'abakozi bano okubeerawo even after you edependinga ku Subi engeri gyagenda okutwalamu omulimu bw'abanga teyagutegeera ng'okyaliwo ne bono kiteeka mu kiraawo okkiriza nti kirabise bubi ku muntu ow'ekitiibwa bw'atyo okulaba nga bigwera mu kooti basika omuguwa n'azuukukaawo olunaku lumu mba ngenza okuziika kati nze basi nayogera nga naye bino byenjogera ku Kaija singa Kaija avaayo wano bye bituufu I don't think about that nga ngenda okukola statement ku muntu afudde because I have to respect the dead. Nyina okumurespect nga bino byenjogera ngenza okuzika musajja wa opposition bino byemyogerako abadde ayita eno ne tumugira boti bituufu oba njagala just olw'ensonga njagala okufunako kino so in the best interest y'omulamuzi ono ateekwa okuba ayitayagala kitambule bwe kiti but waliwo ebintu byetulowooza kibe kyakuyiga nti ebintu byetulowooza as obvious they are not obvious exactly bw'obanga tokyaliwo ebintu byantabuka ate ne bibanga ndabako wano Sempijja Eddie agamba nti meya to be bweyogere division agamba nti ekyo kituwe ekyokuyiga nti twekanyinga obuwangwa kuba bwawukana gyetuwasaani true kyendowooza abantu waliwo ebintu the nitty-gritties byetwogerako mu twitanga obutono ng'olina omuntu singa omulamuzi araki yabuulira bbaawe tebandibikkirize nedda singa yamubuulira naye mba temukkiriziganyiza teyali badde shocked singa yamugamba nti bwenfanga njagala kuddaka bantwalinga ewaka njagala kuddaka kati abantu amanyi okugamba ababe naye omuntu ow'ekitiibwa bwatyo nga n'amateeka agamanyi yennyini agamba ono aliko tabbaawe agamba they talked nakkiriza nti bamuzikanga wa mwami we ayinza okuba talina buwandiike kyoti okwogera ku mufu kakati ekyaliiga kubanga lwaki religious yagamba abantu be
nti muntu alanga okujjako omanyiro alwalundusi n'abantu banyiiga wano mulwadde oluusi tolakubana wodi badde mwagala omuntu weje emyaka gyabere ku bedside ng'obanga ekitegeeza omanyi abantu balinamu kakonfulikiti kaabwe kaganaga niwe omanyi n'okunzika tebanziikangayo nze ndowooza nze ndowooza nekyokuyiga kikino nti abantu babanga batuuse mu ssaawa zaabwe ezisembayaawo besembereza abantu bebesiga ndowooza ekigambo baloya mbawulire baga nti ekigambo sebo omuntu kyayogera ekisembayaawo kiba kikulu era kyova abantu balwana nnyo mu kalica zonna kabiri bazuka biri baddugave abadde agamba funayo abantu yabadde ampise esigendayo batwala nnyo ebigambo ebyo balowooza bibeera funayo abantu nga kayijja bwobanga gwe kiwanda bwomwesiga muyite nti era nabyo abantu bamala okulwala tudde certain point batandika abamu okwagaliza of course omuntu amuwa Katonda ku dakiba kimanyi waliwo abagala okulwaza nga okujjanja babalwadde n'omugana agamba mbu ajjanja basiyakola kisiyamusiyawawenza omujjanja n'omunyiiza kati olaba abasajja baganda amanyi okuwasa bawasanga naye nga baga nti omukyala asembayo oyo omuto ends up olwokuba nti yasembyeyo yalabirira ekisembayo yogenda okwejukiza nga line share goes to that one nga yerabidde ne contribution y'abali bonna gye bamukolako even when he was still strong so ekyo nakyo wekinendowooza mu kino mu byonna abantu bateeke ebintu bakkiriziganyizaako mu buwandiika good tusigaze eddakiika nno ziringa 5 zokka ekigambo kiri kimu kyokka omulamwa gwaffe gubadde ku number plates za digital ezigenda okutandika ku lwomukaaga luno gubadde omulamwa so omulamwa gubadde gibadde ebiri nawulire nti bagenda kutandika n'emmotoka za gavumenti naye mujjukira gundi okusika omugwokwaliwo nti emmotoka zino banaziteekamu obuuma kusingira ddala bana bakayija aba opposition tibajja kutandika otulondoola biki ndowooza ekigambo kimu kyokka tuve ku mpewo mukyogereko tuleme kireka mu bbanga era ndowooza ekyo kintu kyazze nga mbitwetaaga si kyetwetaaga batugamba ze kamera yali nsonga ya security yes batugamba ze kamera oza zifunye uki obuzibu ezisinga n'okukola ate z'okumayumba ag'abantu ababulijjo neebuuza lwaki mukadde wange wava muno tebamuwadde mulimu ogwo actually yagweta nze simanyi kapasa gye muzimba bajiwa Russian company global kati nawulidde walabadde buni tembayita barasha mugiyite company kuba olwaki bawula they are feeling guilty tubale ntumpeko eyawava muno erudde ng'ekola yatukolera number plates zonna kakati oleesa akantu kettategera n'ekirala kamera ziri ezitalaba bulungi zezigenda okutapinga kundi number plate ne ensimbi omanyi batugamba nti oba toyakujja emirala gira ebikola ki ebisoboka etwala okujjawo ku gavumenti okufunamu ssente n'abo abarasha okufunamu ssente ekyo kigenda kukola mu ssente naye tekigenda kukola guli omulimu gwe batugamba okukola baali badde babize kwa n'omusolo ogugira ku motoka mwitirivu nnyo gavumenti yaffe ddirwa eribeerawo ngeri ku saidi yaffe emitwalo 7.3 olubeera gavumenti badde ngamba nnyo abantu gavumenti etunya bannayuganda gavumenti ya Mwami 7 mu 23 ekutunya ng'ekuggyako omusolo bulweraba eraba taxi base bulweraba eraba katale maketututu bagule bulweraba eraba buki bululu teirwe tunya kiwanda nga kiwanda ogenda mukolera ki n'abalina ombaka palamenti jjo nja mumubuulira erinnya nga tuvudde ku mpewo yaddaze kulumberwa ago naga nti alina omwana alina truma kati balina ambulance eyimiridde awo kyekizimba ku bwongo yes ambulance eri awo nga gwerinze balina nansi alinze siba yagenza okugamba neŋŋamba nze nga nze nnyina omwana afaanana bw'atoma ebyo biri awo birinze wonna wonna watabukira balina n'abasawo balinga 3 gye balina appointments so kati n'olwekyo nti project eno tezze mwoyo mulungi kyogamba project eno abagibala basinga kubala ssente bw'obanga oli mu kubala kusolvinga kizibu make it affordable nga bakutte miliyoni 2 zibatadde ku penalty zaki z'abavuzi okuvuga penalty ezo teragenda kusula miliyoni 2 taliyo ezo bawadde ba traffic kaija olwakadde kkiriza Honorable Godfrey Kiwanda abagula emmotoka empya abaddemu okugula emmotoka okutandika ne wiiki ejja
number plate gyogenda okugula yeno 7 mwesatu n'ekitundu yakakati abayina enkadde abagula abayina number plate enkadde weewaawo nze ndowooza nti omukajja abadde ayogerako bayogera ebya kamera ebyaki President Museveni bwayogera eri parliament n'aleeta ensonga 11 teyaliiko emu nti eno yokka otherwise singa neno yalimu nga esobola okukola ku insecurity yandibadde ayogera emu tunafuna kamera nga biwedde naye zino zonna yaziteekamu ani bayandibadde teyaziteekamu nemu nejanaga ndowooza ati na kino kyetaagisa ndowooza na kino kyetaagisa that of course tetwagala compromising na security yaffe however kino nakyo kitegeeza nti bwe tunafuna ka chip mu number plate olwo ebya security because eki biwedde no ebintu bingi bigenze bikyuka kankubuli Apollo nze nandyagadde okumanya oba bakola benchmarking mu nsi endala kikola oba tekikola sikinoonyerezangako nze kukitunuulira obutunuulizi ndaba cameras mu kunguudo na kina naye tulina ebintu bingi bitulina okukyusa because okuteeka obutesi ka chip mu number plate nakyo tekimala mbuli ajja gikwakulako agisuule ng'ogyeko ekyo abantu abakozi b'ebikolobero abandi number plate ziweranga nnya now that atolesewo n'enkadde etali mu ka chip lwaki nzibisa emmotoka gikozesa emmotoka ebikolobero eri mu ka chip nga nkamanyi because jukira nti agamyuko mutezi n'akasolo yes kati kitegeeza nti otega nako kakola ki kalaba kati naye mwe byonna that doesn't say nti we don't need this chip nti much as tugyetaaga first of all it should be affordable naye nze kyendajoga nti tetugaga nti bwe mwatugamba bino na kino kuba olwokuba tukola nze nali mu ministry ya conservation ne tuddeka masanga nga buli lunaku tuyiya nga naye abantu abatta ebisolo n'abatwala amasanga buli lunaku bayiya okuba tuli mu maaso muyiya kino ne bateeka kino ne muyiya nogaba balina conference ne batuula so olwokuba tukyali mu situation efaanana bwetu eno si embeera egenda okusembayo nti bwe tunateeka ka chip mu number plate kajja koke naye kajja genda ka improve kunteekateeka zaffe ez'okutebenkeza kale webale kuweereza Iron Lady full figure akulike accident number plate singa za beeyi nnyo nze wamala ambassador wa Galaxy Kids emunyonyo thank you so much olwakadde tuteekwa koma wano wenyini nteekwa kwebaza Honorable Godfrey Chwanda Suubi wabalekeera n'olunaku n'olwokusatu tukulinze Harold Kaija nawe webale ensonga za DNA ezifuuse DNA nzijja muve ku DNA nzijja abeerwe nzijja ku DNA